mujja kunsonyiwa abali ku nteekateeka ey'ebusujja. Essimu ebadde evudde busujja yekoze eki yeyimiriza odiyo yange. Saagala kwogera bingi, njagala okumaliriza odiyo eno. Odiyo yange esembayo mu lukyala lwaffe olwaleero nga abantu tebannaba kutuuka busujja, abalala batuuse edda gye bali. Kino kye twatandika nabagamba nti anaayimirira mu kkubo lyaffe y'anaamanya. Anaayimirira mu kkubo lyaffe y'anaamanya ekinaamutuukako. Ffe be tulwanira naffe tetubamanyi. Nze nga nze Kassujja Alex eyantuma simumanyi. Eyatuma Senfuka tamumanyi. Eyatuma Kiweeweesi tamumanyi. Naawe yakutuma takumanyi. Temumanyiganye naye ali muggwe munda era yakuwa amaanyi ako. Naawe yakuleeta ku kisinde kino takumanyi, naawe tomumanyi naye ali munda omumwoli. N'olwekyo empewo zaffe buli awalana ekisinde kino abageetudde busujja tagenda kumalako. Buli atuwalana tagenda kumalako ne bw'anaakola atya. Naye tetukyabatya, tetukyakola tutya kubanga twatuuse kyawedde. Mbakubira omulanga era ne mbagamba nti luno olukyala olw'omulundi ogwokuna ye feezi esembayo. Tugenda ku feezi ey'okubiri wadde nga buli mwezi tujja kubanga tugendayo. Fe omulimo tugukoze ogw'okubaza ebusujja, tugukoze. Temukyalina kye mutubanja. Bw'onoosigala mu bwavu beera mu bwavu bwo, bw'onoosigala mu buwambe beera mu buwambe bwo. Tugenda ku feezi eddako gye ngenda okulangirira ku Sande mu pulogulaamu yange Buganda Gyevudde ne Gyeraga. Tewakyali kulanga kulala. Ayina amatu awulire, ayina amaaso gateeke ku lutimbe. Njagala okubategeeza nti buli lunaku olukya ekisinde kyeyongera mu maanyi, kyeyongera mu maaso, kigejja. Ekisinde kino nga bwe mbagambye mu nsi yonna kimanyiddwa. Nababuulidde tulina omusomesa omupya eyazze. Yakuguka mu natural medicine. Yakuguka ne mu mmere eyaffe. Twamuleese tugenda muleeta. Tujja muleetanga buli lwa Sande saa 12 ez'okumakya. Akuzuukusenga oleme kulyanga mmere embi, oleme kukaaba nti walwala sukaali, walwala alusaazi, walwala siriimu, walwala ki nti tosobola kuwona. Ono yakuguka mu natural medicine. Ono ye dokita gwe nabagambye bamuyita Rachel alidde ki babirye. Rachel alidde ki babirye. Mukugu nnyo. Ja kunsonyiwa audio bazikutulamu kino na kino naye ndowooza kamaliriza nga mbebaza mwenna abatambudde naffe okutuuka we tutuuse. Ate kati we tugenda olusozi lulungi kubanga n'ejjiya gye tulimu eri waggulu. Abantu baagala, abantu basanyufu. Buli ali naffe ajja kufuna kyayagala. Gw'atali naffe fira mu muviyo. Fe obwavu kiwulira. Abaana n'abazzukulu abadde n'ebizibu bonna ebizibu bigenda biggwawo okuggyako atalaba. Ababadde n'ebizibu byonna bigenze biggwawo. Nze nga nze nina okumulisibwa essaawa yonna ettaala yeeyongera mu maaso. N'olwekyo ffenna tuli busujja. Ntambula gyeri ya bwereere. Mpuliddeko amasimu agankubirwa, amaseppiki batandise okugateekako. Abantu baleme kugenda busujja nga tewali kyakulya. Byonna abalina kye muwadde mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abatawadde naye nga mu mitima gyammwe mwabadde mwagala naye nga temulina, nammwe Mukama abalaba n'empewo zaffe zibalaba. Bambega abali kuno temukyalina kye mutugamba. Ntera okubasekerera. Bambega abali kuno temukyalina amaanyi gabaggwa.
mujja kukkiriza kale ndi musanyufu nnyo essanyu limbuganye essanyu lyenna lyamu okiwagonja kulaba nti bannaffe bonna mwenna tuli baana ba ndeemu tuli bageye naye embegga gwe baatusindikira ndowooza bambi byobeze biwedde abasajja tokyatusobola tuli wala nnyo kale mukama bakuume ffenna tuli busujja enteekateeka zonna zijja kubeera live wano bagenda kuziteekako mujja kuziraba entambula mujja kugiraba buli kimu mujja kukiraba njogedde ku basomesa baffe omusomesa waffe tugenda okuleeta ku Sunday simanyi sina confirminga oba Sunday eno oba Sunday eri eneddako naye nga kyemaze okonfaminga nti omusawo ono akkiriza okujja okutuwanga emisomo gye atusomese emmere gye tulina okulya atusomese eddagala lye tulina okukozesa atuzzeemu amaanyi nti bw'oba olwadde siriimu tatta kubanga bakola mukole bano abayaaye bano bamagulu meeru akutegeeze nti emmere gye tuli erimu obutwa esinga obungi kubanga mugifuuyira naye ng'ate waliwo eddagala eriyinza okujja obutwa mu mubiri gwo akutegeeze nti bw'olwala kansa mu bbeere bw'olwala kansa mu nabaana bw'olwala kansa waaki osobola okuwona waliwo eddagala eryaffe waliwo emiti egyaffe era ajja kubanga agikulagirira ono mukugu kugambye Dr. Rachel Aliddeki Babirye Dr. Rachel Aliddeki Babirye ye musawo gojja okubeera nga olaba obanga owulira buli kumakya saa 12 ku Sande kumakya naye sina confirming oba sina kakasa oba anaaba yeeteeseteese okujjanga okukusomesa nti bw'oba olwadde kansa tokaaba maziga waliwo eddagala eriyinza okumuwonya oba olwadde siriimu ekyo kyangu nnyo abazungu batupangira tubapangira kubanga ffe tubasinga amagezi